Kansubire nti mwasiibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza abalungi abaagalwa. Mmwe abayita mizibu eb'enjawulo mbasaasirako, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abako ab'enganda ssaakate n'ab'emikwano. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssaakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Kale kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno mukwano gwange n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Era nga butereevu obutakulwisa ngenda kuba tenkuleetera amawulire ga mirundi ebiri gyokka wabula nga ate n'oluvannyuma ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Munnange waliwo akatambi akagenda mu maaso n'okubeera nga ate katrendinga all over social media. Nga bwe tumanyi nti bannayuganda tebatudde bo basobola okubeera nga ate bapangapanga buli kimu. Waliwo akatambi Sheila Gashumba ayinawe emabegako bye yayogerako wabula yali agamba muntu mulala bw'atyo ng'amulangira nga bwe yajjira mu kishooti ssaakate ne t-shirt ku TV. Wabula bannayuganda nga bwe tubamanyi tebatudde ba social media in-laws badidde akatambi ako ne bakagatta n'ekifaananyi kya taata we kugamba ne bakifuula ti Sheila Gashumba yabadde akola ki alangira taata we wabula ng'ekyamazima siwe kyabadde wabula ng'ate era muneeno mwennyini era mulimu ekyokuyiga olw'ensonga nti Sheila Gashumba yesuuli yali agamba muntu mulala nti yayambala short ne t-shirt n'agenda ku TV wabula ate era mu kifaananyi tulaba ng'ate taata we naye butereevu yali ayambaddeko short ne t-shirt n'agenda ku TV. So kitegeeza yadde Sheila Gashumba yali agamba muntu mulala naye nekino nakyo ku taata we butereevu kyapulayinga. So kitegeeza nti oli omuntu waba yeeyisa bubi oba nga kye yakola yasiiwuuka empisa kitegeeza ne taata we ku mulundi ogwo naye munnange kye yakola ba social media in-laws bakyagenda maaso n'okubeera ng'ate batambuza akatambi kano naye nga nkujjukiza yali tagamba taata we yali agamba muntu mulala wabula nga abaganda balinawo olugero lwe bagererawo naye nga lutegeeza nti ebiseera ebisinga oyinza okubeera nga otabukidde omuntu we wabweru oba nga ogamba omuntu we wabweru oba kale balina abantu kye batera okugamba nti lekera okubeera ng'olingiriza enfuufu eri ku kasolya ka neighbour ng'ate gwe tolabye ki tolabye bisaaniiko biri mu mulyango gwo. Kati nno ekineeno kyapulayingira ddala mu mbeera eno eya Sheila Gashumba ssaakate munnange ne taata we. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano kagende maaso n'okubeera ng'ate kaplaying okekkaanye butereevu nawe comment yo ogitereko ate wansi mu comment section n'oluvannyuma Fifida Queen agenze maaso n'okubeera nga naye atabukira Ronald Mayinja. Kinajjukirwa nti Ronald Mayinja yali musayi nnyo gwa NRM era nga bw'ati avaayo ne tumulaba ku laaleza NRM awaana Museveni akola biki wabula ate gye buvuddeko emabega kaawo yavuddeyo ng'ate alaga ayagala kwegatta ku ki ku NUP era bw'atyo n'akuba n'akayimba akagamba nti abantu baaganye tyagezezza kutambuza enjiri ya Museveni naye abantu bakoze eki abantu baaganye mu kyo ng'alinga ayagala okukola ki okubeera ng'ate yeegatta ku Bobi Wine era bw'atyo namwetondera n'omwetondera. Ngenda kuba n'akatambi ako nkalekawo butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya mukwano gwange otubulire gwe kyogenze maaso n'okubeera ng'ate oyiga mu kyeweerabira. Komenti ogitereko ate wansi mu comment section subscribe nga mukwano gwange gw'atanaba teekako akadde nsobola okubeera ng'ate ngenda mu maaso n'okubeera ng'ate nkuweereza amawulire agenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Goodbye for now toseetuka. Omusajja omukulu nga ggwe oyambadde shorts ku TV I'll show everyone watches oyambadde shorts ne t-shirt kati bambi ssebo toddamu kusaiba bulinga bantu toddangamu nkula ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza wamwabuze atugitunde mu bibajjo. Let me hope you guys are fine. Olunaku olwaleero I am here twogere ku bintu nga bitoneera omukulu Ronald Mayinja si musango mu nsi muno okubeera nga tukwatagana n'abantu abalala. And with politics, I always tell people, politics is a choice. Muntu akeera ku makya n'agamba nze nja kuwagira gundi, nze nja kuwagira gundi. And you can't stop them. Ne bw'omuvuma ne bw'omukolera, you can't change them unless nga baagadde. Omuwa ssente omuntu nga taakyuke, azirya n'atakyuka. Naye olowooza Mayinja si kye kiseera ofune
media break. I think it's high time you get a media break before you become something else. Buli lukyo yongera okwonoona ennyimba ziwayimba obulungi. Okay, if it's not about singing, can't you do something nga toyimbye? Noga kino nkikole nganze ngesitetegedde kyogenda kuzzaako. Nze nno ndowooza wali wadde ofuna media break nova mu kukola interview, nova mu kuyimba political music, nosoka weewummuzaamu like nga tovaamu butaddamu, just kwewummuzaamu ng'omuntu for your mental health. Nweewummuzaamu ng'omuntu kubanga kyetaagisa nno kyetaagira ddala. Nosooka osiriikiriramu ne weewala interviews, ne weewaza ani akubuuza kiruwa, ani akubuuza kino. Gye byatandikira bino ng'oyimba ennyimba ez'omuggundu. Buli muntu yali akukkiririzaamu. Omuntu alaba music ng'ate political sides zonna zikukkiririzaamu. Naye wagenda obyonoona on the way. Wabyonoona ku side y'opposition yokka. No, like I said, you have all the rights okubeera ani goyagala okubeera n'okuwagira ani goyagala okuwagira. Naye kati bino bituuse byokola tuswalira mu group n'alumanya ne saalumanya. Lwaki teweewamu break? Kyekintu kyekimu kyengenda okugamba n'ekusaasira. Lwaki teweewamu break from the media? Nobeera ng'ogirese nosooka ogyesonyiwamuku nga you're not doing interviews because abantu babanga ababivaako ebintu by'omuze basojjasojja ate ne mukomyawo ebipya. I saw a statement you made some time back nti mulaba muggala ekyakusaasira. Kusaasira si Munnayuganda. Amateeka ga Uganda tegamukwata. Bwe gaba nga amateeka ga Uganda gamukwata, then that was a wrong statement. Kiddayo ku kiri kyenkugambye nti mwesonyiwemuko ku media. Mufune media break. Si buli kintu kyolina kyogerako olina okukiwozaako nga ggwe omuntu oba anyigirizibwa oba osobola okyogerako in a different way nga tozze mu mawulire. Just bwe ndowooza nze ng'omuntu nange nyinza okuba omukyamu. Naye Mukulu Mayinje wayimbye akayimba ani agula ensi tugitunda. Buli muntu yagamba yes. Ani gwe tugiwa tugikooye. Bwegaana ogenda wholesale tugirye ebitundutundu buli muntu alyeko ekitundu kye. Muganda wange oba mukwano gwe nkoze ku mukwano gwange. Okay, twogera. I might not be your friend but we talk. Nze mbadde ndowooza when you give yourself a media break it will help you think, get time gye bayita eyaggwe ng'omuntu ofumitirizeemu biki byewalagadde okubeera in the next 5 years. Uyo ogenze ku kakiiko, ogenze kusimbawo kakiiko akafuga abayimbi biki like wewe mu time oddeyo obuto ku drawing board olabe what to do, olabe how to do it. Kubanga buli tunaabeeranga ku kintu kyekimu leero oyimba abantu bagambye kino ate nogaba abantu bakwagala ate bidobonkanye ate bikoze bitya. I think you need time to think. Oddamu ofulumya oluyimba nga lumunwe nga lwa muggundu, be it opposition or what, naye nga it carries more much sense ey'omuyimbi oli gwe twali tumanyi. Golden Band turned into politics. Nja kukinenyeza ddala okuva ku bakulu abagikulira kubanga byaliwo mwenna mwakwata abaakwata kyemwakwata omba mukkiriza band egenda kubeera compromised kubanga singa ba director abamu tebaalyanga abalala baalya then walibaddewo punishment n'okuexpelling oba okususpending abamu kubabikoze but mwenna mwakwata. That's why mwali mukola decision entuufu mwali mukusayirawo ekibiina mu ngeri entuufu but that's not a problem. Okusupportinga kyolira kyoyagala n'omukulu yatugamba sente tuzirye
koze era zaffe ne bootazire tebajja ziteeka mu malwaliro. So naye nga mayinja tukusaba funamu media break. Soka weesonyiwemuko ku media kusaasira, funamu media break. Soka weesonyiwemuko ku media mu bulungi okitegeera. Ekirala mukyala kusaasira, oyinza okuba nga oli muwagizi w'NRM nga bwe wagamba nti olaba baggala ekyakusaasira, naye waliwo amateeka agatufuga n'abantu bano abatufuga, dho olumu banyiiza abantu ba wansi abo. Cause speaking out of experience, nze nina omusirikale gwe nadde nkubye oluyi busungu ate ngenda namutomera. By the way, banyiiza abantu abo. What happened? This woman napakinze abalala bapakinze, ntuuka okuvaawo nga ngamba tolina kupakinga wano, motoka tevaawo. Namubuuza emmotoka ezo endala ezipakinzeewo z'abaani, nti zaaba ofiisa. Ne mugamba nange anagala breakdown zino parking konza zitate ezo zaaba ofiisa, konze nange no gitwale nti y'ofiisa. But because I was rushing and she was a woman, I don't want to disrespect woman in my life. Nemubuuza nnyabo kati what do I do? Okay, because I need to go. Saagala kumalira budde nange saagala obumalire. Nangamba muwe ssente. Nemugamba okay. To me it was nothing. Kubanga kye nabadde ngoba kyabadde kinene. Naye omukyalo ono nga talina change. Yabadde wa counter terrorism Uganda, yabadde inform ya counter terrorism. Yo bagifuula kasasiro buli abajja ava bagimwambaza, tekyalina makulu. Ngajja ngamba sina change, ngamugamba nyawo watu ina change, nze sigenda kunoonyeza change. Nviira ngende. Nangamba nokwata sente zonkuyamba. Oh God. Nemugamba amkwano later nina change, nazinziriza nemugala later breakdown ejje motoka eno wano bakuwaana. Onyamba buyambi okukwata sente zange, oba nze nkuyamba okuwa sente kubanga tolina nakyo ngamba, tolina tiketi gyonkuba, tolina ki. Just nkikola lwa buntu kweyongerayo. So we caused the scene. I almost knocked her because ngampulira nfa obusungu. However, lwaki nkuleetedde eyo story nti abantu abo bamanyi okunyiiza. Naye wabanga okyakola ebivulu, abantu olina okubafuula bakwano bo, kubanga at the end of the day ojja kuddamu otegeka ekivulu era nga obeetaaga. So muganda wange, nze nno ndowooza yogera nabo bulungi, era naawe weewe media break. Mu bulungi si mu bubi. Si mu bubi, naye naawe weewe media break. Owumulemuuko. Kukakkanemuuko beere nga ebintu ebimu obyesonyiwa. Obyesonyiira ddala. Nobeera nga tobyogerako. Mu bulungi. Pastor Mondo, when your saga happened, wadde nga kyali kinkuludingamu omukyala, kyatuluma nitugamba waayi ngeri gyali musumba abaana ekuba mu mutima. Naye bwe nalabye vidiyo y'omwana wo ng'ayogera ebigambo bino wammanga, nze ng'omwana eyakula nga sirina maama sirina taata, I felt bad. Era vidiyo yange eno bwe naaba ekutuuseeko nkusaba bambi wuliriza ebigambo by'omwana wo. Byabadde biruma nnyo. He's too young and innocent. Wawulidde byagamba? Mbukale nga ku weekendi ojja ontwaleko mbeereko naawe. Anti bwe mbadde mbeera ku ssomero ngeri y'ebizibu oba waliwo bye baagala nga maama yajja. Mba nti mbadde nkusaba nautikolungize. Ndadde nkusaba maama bye mbadde musika omugwa bambi bikome. Onyambe onjagale ng'omwana. Oh my God. Nze nge yajjibwako okwagalwa kw'abazadde nga ndi muto nnyo. Nalumiddwa nnyo ku bigambo by'omwana ono byayogedde. Byonna gy'oli mwami Mondo. Bambi omwana ono kyasaba si kinene nnyo. Just beerako mu bulamu bwe. Ne bw'abanga si wuwo eri abantu abagadde abaana abatali baabwe tomanyanga Mukama yategeka omwana oyo yalibeera omugongo gwo mu maaso eyo. Bambi lumirirwa ebigambo by'omwana biwulirize. Muyambe omwana oyo. Mwagaleko bambi, mukubireko kasimu mugambe wendi, ne woba omulimbalimba, naye mukubireko kasimu. Omugambe hello, I'm here,
I'll forever be here. Obugambo bwo butonotono. Once in a while bambi mugulireyo ka ice. Abaana bato yayogedde mbu mugulireyo ku soda anyweko. Bannange. Abazadde b'ennaku zino kiki? Kiki ddala. Bambi wuliriza ebigambo by'omwana byabadde biruma nnyo. I know everyone was touched. I know everyone felt the pain. I know everyone agamba singa akusooka okutuukako n'akwegayirira on that child's behalf. Bambi mukulu Mondo. Omwana yayogedde ebigambo nga biruma nnyo. Muyambe. Bambi muyambe. Yayogedde ebigambo n'otunulira that innocent soul. Bambi ng'ayogera nkwegayiridde mmali musiko omuguwa ne maama. Bambi bikome. Anti kakati maama yabadde agendanga ku ssomero kati taliiwo. Nti ebintu by'ayagala ng'omwana bitono ddala. Angulirako ku soda nyweko. Ng'osobola n'omugulira ow'okukubo. Maama w'omwana ono waba yakunyiiza. Maama w'omwana ono mbanga mwenyiiza mwe because it takes two to tango. Bw'abanga mwenyiiza bambi. Ku lw'omwana ono yasigadde mu bbanga. Musonyiwe. Pastor Mondo, Mwami Mondo. Sonyiwa maama ku lw'omwana ono ebigambo bye yavuddemu. Kyagale kitaata. Tomanya munnange. Nze nga mulekwe enfuuzi mmanyi obulumi. Manyi kitegeeza kubanga wali etaaze maama n'olaba banno nga bawaana bamaama baabwe. Nodda mu nsonda n'okabamuuko sekendi. N'ovaayo nga weegumizza. N'olaba oli ng'atonera nnyina ekintu n'ogamba n'owange naaliwadde muwa kuba nsobola. N'olaba oli ng'awaana taata we n'ogamba kale akange ne weekaalibadde kalema naye nga weekali. Ate eriyo n'abanoonya abaana. Ng'akoze buli kintu naye ng'omwana abuze. Mukwano. Mbadde nsaba. Bambi omwana oyo bambi. Mwagale. Ku lwa Katonda kale mwagale. Ku lwa Katonda mwagale. Ebyo ebyange olwaleero.